nga bwesodo kubatenga etambula yemboze etambula ku social media ennaku zino n'olunaku olwali ndowooza weeseza okubatenga etambula. Omukyala gwe bayita Spice Diana n'abayimbi b'e Uganda agavaako South Sudan, abasudaani basodo okubatenga batabuse. Bw'oba ogeze ku page ya star y'omukyala gwe bayita Spice Diana oyinza okubatenga ogendako n'olaba. Bino nno biva ku ki? Waliwo omuyimbi Omusudaani yafiira wano mu Uganda wiiki ewedde, lunaku lwali ndowooza lwa mukaaga. Omukulu we bamuyita Mantan naye nga amanya amatuufu adde bamuyita Mulye Alex. Ono omusajja abadde producer rapper era nga muwandiisi wa nnyimba. Yafudde nga 24 Julayi. Akabenji kano kajjiddewo bategeezezza okusinziira ku mikutu egy'enjawulo okuvaako e Sudan. Bategeeza nti ono omukulu yafuna akabenje ng'ali mu Uganda. Era mu bitundu bya district bagiyita Moyo district. Yali mu motoka yali oba motoka yali awo ntinitini. Emotoka yasobola okuba ate nga yeefula n'afuna injuries ku mutwe ne ku magulu. Kati bamutwalako mu ddwaliro bayita Lacho Hospital side z'eggulu eyo. Aba Lacho weesobola okuba ate nga agendayo we baatuukayo ng'ate omusawo alina okukola sikaani taliiwo. Awo no kwe kuba ate nga bayolekera ku ddwaliro eriddako ne bigaana, kwe kuba ate nga babasindika mu Kampala, mu kibuga Kampala wakati okuba ate ng'afuna ku bujjanjabi obusinga nga bavudde side zeeyo ku Moyo district. Wiiki eno yennyini gye tumalirizaako olunaku olw'omukaaga olwo we basobola okuba ate ng'emikutu gikakasa nti omukulu ono yafiira mu Uganda. Kati abasajja Abasudaani okuli abayimbi ab'enjawulo okusinziira Sudaani waliwo omuyimbi bamuyita Silver X. Wano mu Uganda ayinza okuba amufaananizeemu nga Chameleone, muyimbi munene akikubye naye bamuyita Silver X. Asobodde okuba ate nga avuddeyo n'awandiika ekiwandiiko eky'amaanyi n'abayimbi ab'enjawulo okuvaako e Sudaani ne beebuuza nti abayimbi bannyo bazze wano e Sudaani ne bajja ne batwala ssente zaffe. TV ez'enjawulo mu Uganda tezogeddeeko ku muyimbi waffe. Basobodde okuba ate nga bakambwalidde omukyala gwe bayita Spice Diana. Ye Spice Diana olunaku lwaleero ku Lwokuna nga 29 wasobodde okuba ate nga apostinga story eno ng'asaasira Abasudaani omukulu gwe bayita Mantan eyabafuddeko. Embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula gye buvuddeko abayimbi bannyo Lydia JAZMINE y'omu ku babaddeyo, omukulu gwe bayita FIFA Maker, Fresh Kid. Abayimbi ndowooza ababadde bagenda e Sudan mubadde mutera balaba ku Facebook nga bapostinga ng'omudidi mungi nnyo ne beebuuza batwagalako ssente zokka kati ne bagamba tugenda kubaaninga endongo yonna ey'e Uganda. Abasudaani bwe boogera abayimbi okusinziira ku posti zaabwe ze basobodde okuba ate nga bakola. Nkutegeeza Silver X waabwe Chameleone waabwe ow'eri ow'e Sudan kubona afudde abadde w'amaanyi mpola naye ng'abadde akikuba olw'okuba erinnya yasinga ddikola nga producer ne mu kuyimba asobodde okuba ate ng'akitambuza. Abadde alina ekibiina bakiyita Hard Life Avenue. Ekibiina Hard Life Avenue ke babadde n'akayimba ke basookerako ndowooza albamu esobola okuba ate nga bamanyiza mu Sudaani eyo bagiyitanga ya Wood. Omukulu yabadde mu kibiina kye bayita Hard Life nga mulimu omulamuzi omuyita Siliman Musa, yeeyita Nick Prince ne Mulye Alex ono yennyini. Bakitandika 2011. Wano omulamuzi bamuyita Ocho John. Era ng'omukulu anasobodde okuba ate nga mu kibuga Kampala abadde abeeramu nnyo mwana mulenzi ono naye nga endongo yabadde asinga gikubira Sudaani empolampola ng'alina mikwano gye minnyo gy'asobodde okuba ate ng'akwasaganya. Era nga kigambibwa n'abayimbi abasinga mu Uganda okugenda e Sudaani abadde bulooka waabwe abadde abakwasaganya n'abatwalira n'abawa ku bulimu. Ne beebuuza abayimbi b'e Uganda ki ekibaddewo mu mbeera nga bw'etambudde. Mwana mulenzi abadde awangudde awaadi ez'enjawulo okuvaako e Sudaani nnyingi nnyo asobodde okuba ate ng'aziwangula. Silver X naye oyo Chameleone waabwe naye yasomera mu Uganda wano naye nga yakulira side bayitayo Ajumani. Okusoma kwe yasomera mu Kampala n'amalira ku uptake mpolampola endongo n'agitandika kwe kuba ate nga yagenda e Sudaani gy'abakubira mpolampola. Kati kyekiriwo akadde kano beebuuza abayimbi ba Uganda lwaki babuukira ensonga zonna. Beebuuziza ne bagamba ne association z'abayimbi tewali wadde n'omu wadde ne TV tewali n'omu akoze posti. Bakyogedde tutandise okubagambako mu mbeera eno. Endongo y'e Sudaani abadde agimazeemu emyaka 10. Mwana mulenzi ono gwe bayita Mantan oyo omukulu gwe mbadde nkutegeezaako. Kati bannaffe Abasudaani bagambye ensonga zonna nga bwe zitambudde endongo bagenda gibaaninga, tewali muyimbi agenda kubanga addayo.
ne oba osasiddeko Spice Diana akadde kanabaddeko mu ttake abadde ne ayina tuwa gy'abadde aliko akadde kanakyali mu ttake oba ebintu yabitegeera butegeezi oba malala naye ndowooza kyendowooza ku bayimbi ab'enjawulo babeera beetaaga bagamba nti bwe namupositinga ayina influence kiki yannyongerako awo nno bagambire ensonga ezo ziyinza okuba nga ze naye nga abayimbi Sudan mu COVID-19 abayimbi basobodde okuba ate nga bageze ne bafuna kasente ne Spice Diana mwamulaba Lydia JAZMINE eyeegulidde emmotoka ku birthday n'agyewa n'akaaba n'okukaaba oba tugambe nti abayimbi Sudan ntondo si ntondo naye bagambye obwa Sseruganda bukyaganye South Sudan badde bamanyi nti Uganda mikwano gyabwe okusinga ku nsi endala ez'enjawulo Sudan n'abayimbi abaliyo batintini wali omwanuzi oyita John Flog yakubako akayimba ne Dax Katero abayimbi nnyo ne Sudan badde bayisamu endongo yaabwe ne beebuuza n'omukulu Kamiliyoni abadde abeerawo ne Juba tewali muyimbi n'omu gwasobodde kuba ate nga apositinga wadde King Saha mbw alina n'akayimba n'omugenzi ono apositinze lunaku lwaleero naye waliwo omwana mulenzi naye ndowooza muyimbi avako Sudan bamuyita Impo Amos naye yeewunyiza abayimbi b'e Uganda n'abagamba wadde kale bya nnaku okusaasira tebakukaka naye obwa Sseruganda mu muntu wagala tuli mu ndongo yembeera bwetambula nno oyinza okugamba nti Spice Diana nga bamutwalaganya Abasudani kye bakola Spice Diana gendako ku Facebook page oyinza okuba ate ng'obiraba akadde kanakyali mu ttake ne Waiki Benda naye apositinze tewali muyimbi n'omu bakapositinga kati bakatandika okupositinga website ez'enjawulo naye nga yafiira mu Uganda mu kibuga Kampala awo accident yagifunira Moyo district mu kibuga eyo waggulu eyo mu Mambuka olw'obujjanjabi nti bwali butono kwe kumuleetako e Kampala okumuleeta e Kampala n'afiira mu kkubo ye mwana mulenzi oyo